Mugamba mutya mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo naye kirala likinga video nabasuubiza okubeera nga mbawa ku ddagala mu abakyala naddala eribayamba mu nsonga zammwe jjo nabaterayo eddagala ery'okubeera nga olumwa mu ndira yakozesa ku nkola ey'okwemazisa kati olunaku olwaleero njagadde mbawe ku ddagala lino ng'omukyala nga buli w'ogenda mu nsonga ng'obeera olumwa ng'ekyamazima olumibwa nnyo ng'ogenze mu nsonga. Ekizibu kino kisumbuwa nnyo abaakatandika ne bano abakiruddemu nga buli w'ogenda mu nsonga ekyamazima ng'olumizibwa. Eddagala lino nabagambye nti ebiseera ebisinga lifaanagana just oyongeramu bwongezi mu abazze bangoberera kati funa w'owandiika funa akapeni n'akapapula oba funa esseffuliya kuba lyakufumba obeere ng'oteekamu eddagala lino. Eddagala lino mbeere nga mulyetegereza. Eddagala lino mujja kulaba nga lifaanagana ng'eddagala lyerimu eribajjanjaba endwadde ez'enjawulo just nabagambye nti oyongeramu bwongezi bikolo naye ng'ebiseera ebisinga eddagala lino lifaanagana ky'oba olaba nti njagadde mbeere nga mbawa vidiyo ku vidiyo naddala eddagala eryo erijjanjaba endwadde ez'enjawulo mu mmwe abakyala. Tutandike n'eddagala lye bayita muko weewumbeko. Funa muko weewumbeko oyo gw'okoonako ne yeewumba gw'oba ofuna muteeke mu sseffuliya. Funa emirandira gy'omuttanjoka. Emirandira egyo giggyeyo mu ttaka gyozeeko bulungi ogitereeze nagyo giteeke mu sseffuliya. Ofune etteete nayo liteeke mu sseffuliya. Ofune kamunye muteeke mu sseffuliya. Ofune kafumbe funa kafumbe omusajja oyo gw'oba ofuna naye muteeke mu sseffuliya. Ofune ebibajjo bya ovakkedo beere nga nabyo biteeka mu sseffuliya eyo. Funa emirandira gy'olukandwa gifune gitereeze bulungi beera ng'ogiteeka mu sseffuliya. Ofune lwe bayita olunyereketo abangi mulumanyi nga akambula. Funa akambulako kennyini k'oba ofuna naye kano akambula nkusaba ofune okusinga mirandira gye tugenda okukozesa ku nsonga eyo gw'omukyala alumizibwa ng'oli mu nsonga. Funa akambula naye twagala kusinga mirandira giggyeyo mu ttaka gitereeze bulungi nnyo nayo giteeke mu sseffuliya. Kati eddagala eryo lyonna ligatte wamu nga bwe ndikugambye. Teekamu amazzi teeka ku kyoto tokosa. Eddagala eryo bwe liba liyidde nkusaba oliggyeko oliteeke ebbali libenga eriwoolawolamu lisigalemu kibuuguumirize. Nkusaba ofune akasengejje eddagala eryo lisengejje nga tonnabadde nywa olw'ensonga nti twataddemu muko weewumbeko oyo alinako obuntuntu obwo obujimbijimbi obutonotono si kirungi dinywerawo nga mulimu eddagala lye bayita muko weewumbeko wamu n'etteete. Kati n'olwekyo eddagala eryo lisengejje bulungi. Bw'omala oddisengejja njagala obaze ng'obulayo olunaku lumu kiwulire bulungi ogende mu nsonga zammwe tandika okunywa eddagala eryo. Okitegeera bw'obeera linywere mu kipimo tomala ganywa ddagala kasalisuka ebikola ebingi eddagala eryo obeera olina odyegendereza ng'olinywa. Nkusaba olinywere mu kipimo. Nkusaba ofune ejjiiko ennene eseneeva ofune n'ekikopo wamu n'akasengejja. Teeka akasengejja ku kikopo ddira ejjiiko eyo ennene eseneeva yoolamu ejjiiko esooka giyiwe kasengejja eddagala liyiike mu kikopo. Osenemu n'ejjiiko ey'okubiri nayo oyiwe mu kikopo. Beera ng'onywa ejjiiko ezo bbiri. Nywa ejjiiko bbiri obudde obw'okumakya nga wakamaliriza okulya ekyenkya. Nywa ku ddagala eryo ejjiiko bbiri eziseneeva n'ekawungeezi ng'ogenda kwebaka era onywa ejjiiko bbiri ezo eziseneeva. Ogenda kuba ng'ofunawo enjawulo n'obeera nga oli mu nsonga ng'owulira ova ng'obulumi bukutta gwali mu nsonga era naawe osobola okunywa ku ddagala eryo ku budde obwo bwennyini. Oddira ofuna jjiiko ezo bbiri n'oziyiwa ku kasengejja n'olisengejja bulungi n'obeera ng'onywako obulumi bugenda kkendeera. Beera ng'olinywa kwegamba olunaku nywa ejjiiko nnya onywa bbiri ku makya bbiri n'ekawungeezi ng'ogenda kwebaka bbiri ejjiiko ennene eziseneeva z'oba onywa. Kwegamba eddagala eryo kikulu nnyo linywere mu kipimo. Oba osobola okupima ekikopo n'oteekamu kitundu kya kikopo. Kati ekitundu ky'ekikopo ekyo n'okinywamu emirundi ebiri. Ku makya n'onywako akatundu k'ekikopo n'ekawungeezi ng'ogenda kwebaka akatundu k'ekikopo.
obulumi bujja kenda era gwalumizibwa ng'oli mu nsonga. Eryo ddagala nnyo, beera ng'olifuna lyonna wamu, lifumbire wamu obeere ng'olinywa, kigenda kubeera ddala kirungi nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video, mbeere bulungi, mweraba.